Tegede kitufu naye bagamba nti video ezasenzeyo okola ku TikTok byambu mbu sobola gamba kitufu yemuletedde buzibu obubona ku kyalo embeera eno weegwiriddewo muwulidde mutya, what came to your mind? ekitugudde mu matu tufuna ekikangabwa ky'amaanyi olw'ensonga nti twali twakafuna ekikangabwa wali ekya minisita okufa, so tubadde tutidde nnyo n'amaanyi ng'ate tufunye amasasi agakola ki amalala. Gano tegabadde mangi, tegatukanze nnyo kubanga gabadde matono n'abalala tebagawulidde, so tutidde nnyo ne tugamba so ne tuddukirawo ne tugamba okutuuka nga motoka ya papa waffe yekola eki yeguddemu obuzibu, tetunamulaba nako naye tetulanyi oba mulamu oba mufu, tetunakitegeera. Bakonfaminze nti afudde kubanga kati tanakola ki ffe tutuuseewo nga tetunakola ki tutuuse nga tetunakola okay. Seka salamu alaikum. Walaikum salaam. Ekisalo nnyo ekyamusajja wa Talo ndyosebo. embeera ebadde etya? Embeera ekyamazima mbadde muswala ne mpulira nti nno Seeka Isma bamukubye amasasi ngadde ewuwe. Nenzija wano mbeeko nange kyendaba ekituufu Isma afudde era bamusse ali mu drone. Poliisi ekyakola abadde ayingira waka, abadde agenda waka ng'ali ne ddereeva we n'adduka emisinde n'agenda ku poliisi n'etandika ogwayo. Kati tukyali wano tulinda mu busawo bwa poliisi abe nga ajja maiti agikwase poliisi etumanyi we bagitwala. so yeye embeera ekyali bwetyo kuba nti nno jjajja Ichuli obudde buno wenjogerera afudde. Rashid nja kusaba honorable wali okay. Isma access y'omu ku abo abantu nga wenkuze kutegeeza nti abadde very vocal, obadde okola naye Abdu Omudiribada wetubadde tuwangaalira nga kitalo nnyo ekyajjajja Ichuli. Kitalo nnyo nnyini ddala. Njasaba bannaye twefuge